Gwokimanyi nti buli bavubuka batano bomanyi kubo kuliko ba celebrity ba TikTok babiri. Ate kyewunyisa beeyita n'aba celeb nombuuza otunda ki? Baba ba celeb. Nti nvuma abantu. Ayisamu eggaali. Celeb w'eggaali. Era olina gamba nti nkwataako ndabe n'alyoka akugendera nini yetunuzaamu kamera n'alyoka n'akuwalabula. Enkya n'abeeranga era batambula eyo nga omulaba atambula akaga. Bamumanyi. Ensi emumanyi. Naye kumanyi okola ki? Ense kumanyi okola ki? Okola TikTok. Ate TikTok mulimu. Waliwo okubuuza. Content creator. Content creator content bamulya. Ndabe naku gemanya gebeita. Ndi content creator. Ndi content creator. Ogwo mulimu. Era tuguwe ekitibwa nti ba creating nga kye tuyita beba tuwedidatera product awareness, the influence. So nafa olukola content creation. No, kati fetuli basomesa. Nze singa nali njagala kubeera TikTok celebrity. Ebyo obokuyisa abokuyisa gali mbalina. Ebiyisamwe gali mbilina. Naye awamanyi gange siwe gali. Nze nyala mutabani wange alabe videos zange zino nga nagenda dda. Nenga sobola muyamba abeere omulamu obulungi. After 10 years from today, if my son is able okuddayo ku social media n'akebera ebintu bye nnali nkola binaamu motivate ng'ogamba nti muzeeyi wange alina kye yalekera ensi atuuka okukeberayo nga nali mpemula buwemuzi ngalisamu gaali nze ate oba sina na biseera biddawo okudiscussinga muntu. I want to discuss issues. Era ndowooza ne bwe ndiba nzize mu kuvuganya njagala bukulembeze sirina muntu gwe nnyinza kuwa platform mwogereko kumala ddakiika bbiri mbangu ekitibwa mba nkuwadde kinene nnyo. There can never be a time when someone becomes an issue tekisoboka. Ekibeera issue yensi n'embeera mutuwangaalira so si muntu. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala abatambula naffe abatugoberedde ebigambo twogeredde ddala ebikwata ku mutima gwo naddala gwali mu bizinensi eyo ng'ebadde etawankana olw'ensonga y'omusolo. Tukkirize nti n'abakulu eyo bannaye gye mubeera mu office gye mubeera nga munywa amazzi amanene basabe bakasalemu paka nga kabatuuse. Bannange musaleemu paka lwe kanaatuuka ku mukulu. Omukulu babiwulire. Babiwulire. Mubiwulire simanyi baba. Influence si wa muntu wa wansi. Influence wababedde era omuntu w'owansi bwe banaaba bamumulemezaako by 2030 by 2035 tugenda anaasemba okufuluma aba alina kujjako ttaala. Kati wane essaawa eno abayinza osemba okufuluma baba bannabyabufuzi ate nga balwanira ntebe nnene Babesigye, Amuliyati, Maawo, Muzeeyi, mutabani we ne Kamwocha. Kati ku mwenna awulira nga yasembyeyo ajjeko ettaala ffe tujja kuba tetukyalimu. Tujja kuba tujja kuba twagukuma dda. Ate naawe batte nkimanyi saawa yonna naye ndi wagukuma anti bw'oyogera nabo bali eri. Ate bwe banga yettaala munnange bw'oyogera nabo bali eri. Ate nga bye batugamba binyuma okuwulira. Oba okyayogera ne kusimu naga soko olindeko omusajja ansasula wano. Ogenda omuddira n'ombuza kuwadde mmeka naga mpaddeyo 1,500 nga gwe lukutwalidde emyezi egi n'okubisaamu ogenda okuteekamu calculator n'oga 1,500 n'ombuza ozifunyidde mu bbanga naga nfuna 1,500 wiiki ogenda obbalamu omwezi nti ziri mmeka ntino ziba kakaaga ngamba akadoola kakaaga times 385 obeera oyingiramu 20 milioni 20 ozifukolaki ngagamba ate nze nkolaki nze nkuuma store ya mugagga kati nga sifuluma mbadde ki mpozi ng'oliko mmandwa mbi kati oyo Ifuriz bwe baba bamulemezaawo era ndowooza luno olukiiko olugenda okuddako yabayise nga mmeka 20 mu mmeka nga 7 2 ogw'omukaaga 2 akuddamu abasisinkana 2 ogw'omukaaga nga ne budget yaggwa dda. Abasuubuzi ba Uganda bampe eddakiika 5 ntunule Muzeeyi. Terujja kubaayo. Terujja kubaayo olukiiko. Alugenda baayo. Nze olukiiko lw'abasuubuzi ndusaba eddakiika ezi 5 nga tewali emotions sigenda kwogera kukanga mukulu anti bo baali bamukanga. Tewali bamukanga. Naye ebintu bino byetaaga muteera ku mmeeza. Bamuganulira amaaso. Omukulu era yali teeta naye yali yeetaaga okubuulira but ensonga zino aziringizeemu azitegeere. Wange wage nti
omuntu oba olabanga mutuufu kale ne bwoba oyina capital wa miliyoni 7 ne basoka ne bakujjako 18 18% ne bakujjako 6 naja ne bakujjako 18 tonasasula renti tonasasula bills ogaba naye ku nsanvu eroga oyina amasanyalaze agakawerege oyina kasasiro mu kibuga amasanyalaze 10 kati ate no obadde okyali kwako naye ate eriyo akalala akatiisa ebyo byonna ng'omaze okubikola ate n'ogenda mu transaction eziddako nga booguziza ebintu n'abakuguzeeko b'amaanyi okukusinga nga tolina gy'oyinza kulaga nga tolina kati olaba system eri bweti obanga atuuka noddayo bwoti neekuzzaayo n'obanga atuuka neekuzzaayo system yaffe ya mwezi bwojja bwoti ng'atoddayo ng'okomawo kyova olaba mu Uganda wano tewaliwo kitongole kya gavumenti kisobola kubinikibwa nga bwe babinika ne kiwangaala emyaka egi ekinene ennyo bajja kusaba tax holidays oba basabe waivers naye nabo tebagusobola lwaki kubanga mu environment mwe bakolera bwe baba nga bagutwala bwe batyo tewaliwo ekampani ya Uganda ng'esasula byesasula ebyo eyinza kufuluma boda nsiba ne ssente kyekyatutwalira emyaka emirala ago okufulumyayo kampani emu esale busaze egende Kenya wano noza nange nga maiza akoleyo ka analysis ekola ndi tutunuulire n'ebitongole bya gavumenti ebizze bitandikwawo ne biremerwa bo bennyini ne babyeggalira abandi babuuze nze ali n'atalina na ssente za gavumenti ekyange kinaabeerawo weebale nnyo nga abasajja bo buli kitongole kye baalina bwe kiba kisasulayo kye kisasudde tekisobola kunywerawo kiwaayo katono n'akatono tekagendayo tebasobola kubeerawo kubanga banna baterindako ekintu kino bano abantu abakireeta balina argument eri bit sluggish bagamba mbu ffe bwe tuba tubajjako zino sente za VAT si mmwe muzisasula ozijja ku muntu oli owokubiri nze agula backward shifting nti nze I'm just holding I'm just helping the government okukollectinga ku muntu oli andeetera naye kyebeerabidde kiri kimu abagula tetuguza zi alien era tuguza abantu bannaffe ate bamanya nti esaati bw'obadde ogiyinguza 2.5 era luno jja n'ongamba 2.5 agandeka kangende mu wino weebale nnyo kati omanyi kye batusindisa okukola abantu bagenda kunoonya butya era sewuzi ekigenda okuddako kubanga sewuzi z'ebintu byabwe gye batunda n'akatono ke babadde bawaayo banoonye gye bakakweka ng'omuntu alinga atatunda kati omanyi kye bajja okukola omuntu akugamba kubanga amakubo weegali buli kintu kyonna ekireetebwawo omwana w'omuntu akisalira amagezi butya bwasobola kivuunuka naye ate ng'ekkuba ekituufu kyali badde abantu baali badde tebakikoze naye abantu bano abali wansi sooka eri waggulu ojje ng'okkirira mpola mpola bano bo abaawano wansi wano we tuli bona abasimba oluseke ne lubatuuka ente bwebeekamwa lita 10 bona ajagalamu 2 oba olina kwongera ku bungi bwabiwata oba si kyokamu omusaayi ne gavumenti ya Uganda ente ebadde erya ebiwata ebbaafu 2 kati baagala najjuwa hafu ya bbaafu naye baagala lita 3 ekigenda ovaamu okimanyi amagumba g'ente gagenda fuluma n'otuto otutono tubadde tuvaayo tubenga etandika okuwa akasaayi naye nze ngenda nenebuuza bwana batte abantu bano betukola nabo business naddala nga bali mu bitongole eby'amaanyi naddala nga bali omanyi bo lwaki tebabiwulira bo balina akabega bo balina akabega abasinga bali mu business not because business bazifunamu bali mu business because bataddeyo ebyabwe nti bwe bajja ne bamukwata waga sikola naye ng'eziyimirizaawo business zirina gye ziva kwegamba oli aliwo nga byekwaso naye nga eziyimirizaawo emirimu kati saasira bano abantu atalina gyajja ng'awokka waatunudde abantu bano ekyabakaaye ennyo natunuulira oyo omwami gwe baawako ne kacupa k'amazzi n'anywako banange nga mukambwe muzibu kati oyo omwami obusungu buva ku ggumba omanyi lwaki akabizinensi ke katunuulidde kwe kuli abaana kwe kuli mukyala we kwe kuli buli kimuwe kwe kuli okwezimba okw'omuntu kwalina n'okujja ssente yezimba agaziwe
agule poloti azimbe yakayumba byonna bijjawo byonna atunuulidde kantu kamu kati ate omugamba byoyingiza ebitundu 18 ku ebyo bimpe wano omumaliriza omugamba omwaka ebitundu 3 ku magoba gosigaziza leeta wano nabyo leeta kakati wembuuliza omuntu oyo nga tomuyambyeko kutereeza mirimo gye tomuyambyeko kutunula mu byakola oba osuubidde bizinensi eyo egenda kuwangaala weetya awe banne emirimu baleme kuyitawo buyisi okimanyi nti ekikuubo kyakyuka kikyuse ekikuubo kikyuse lwaki kikyuse lwa bintu ebi bibiri ennamba esingayo okubaayo bamuzeeyi baffe ennamba y'abaana ababadde mu kikuubo kati myaka 20 era bw'otuuka ku amuki ku hamu nakivubo amaduuka gonna agabadde gasingako ko gabadde g'abavubuka naye abaana abasinze okufuluma ne bakivaamu bonna bafubutuka maduuka omwo kubanga batte ayina edduuka ewa hamu batte ayina muto wali e Canada muto wali e Canada ali mu kuzimba bulindo batte talina wazimba kati batte ayinza osigala mu dduuka owe Canada talowooza nnyo gwano okera okuzuuka 12 n'osooka weeraliikiriramu essaawa oli ayina ne security gyetolina kakati ekintu kino kyetukubira abakulembeze baffe abatuli waggulu w'omulanga ffe tetugenda kukozesa lulimi lukaawu ffe tugenda kukozesa olulimi olusomesa wendi omukulembeze w'eggwanga mugamba ebintu bibiri amakubo 12 ge tusobola okukozesa ifreeze nga tetumukozesezza ku bizinensi entonotono kubanga abantu baffe bano ensobi gye bakola bw'ogamba muzeeyi nti ifreeze tumugjewo beera ng'olina amakubo amalala g'osobola okumuwa as alternative routes sente z'abadde anoonya zibe nga weeziri naye nze ŋŋamba ifreeze muzeeyi amugje ku bantu bano ab'owansi tubangewo amakubo amalala 12 agakubisa sente zibadde zisobola okuva wano emirundi nga 10 n'eggwanga likule ate bakiyambako ko ne ku bavubuka bano baleme kutufulumako kubanga bwe bafuluma ekyo nakyo kyabulabe bwe kusaba kwange ffe weetuli mutukozese ate mwe mwatuweerera era